Rasta akoze ekyo omulundi guno. This time around omani ebyaddala ndi omu ku bantu abagala okuvaayo oba nasobola oba sisobole nga bolaba abantu bakuba campaign z'ebyobufuzi ntandika okuba campaign za music wafa afa ebyaddala waliwo okugamba mbu nno tetwasangawo ko ku bayimbi baali important eri eggwanga lino twandigambye muno twekwasa ne tusanzewo ko abayimbi nga n'abamu bakyali balamu nga ba icon ng'omukulu Maddox nga bolaba Frigo Band gwe mbuli abantu wano wali basanze ku kale ne bwaba upcoming nga jjanga banafuya obanga baga nti upcoming ne for recent kati mbaddawo omani fe tuyingide industry nga tulabira ku bakulu ba bebe kulu abo naye leero ndabye interview ya tata ya tata Henry nengamba ntino nengamba tata Thierry ekutabudde ninga tata Thierry ekutabudde tera wawe ekutabulidde munange mbadde ku mukutu gumu ku social media nindaba bu interview nga ekisokera ddala nga bebe yekka bwe tuba omanyi bino byonna tubyogera mu lo naffe twagala kubanga tukoppa abantu ababa batugamba tuli bakulu bamwe nga muyina bye mbakopako nga tewali bye bukalashi nti waliwo level kati nga abaana abato ne bajja ne bateeka abayimbi ku live za TikTok ne botandika okwogeza abayimbi oluusi ebigambo ebyo ne biyitira ne boogera ebintu nga beerabidde industry ntuze abantu balina ekintu kye bagamba music industry balwana entalo balemesa music okuba banange ng'ogende ku radio linagamba nti batusasudde oluyimba tetuzuzannya twakoze bwe tuti leero nadde ndaba interview bebe kulu n'avaayo n'agamba nti nze nsobola okulemesa oluyimba lw'omuntu okuzannya era nze nnemesa music w'abantu omu okuzannya nti abayinako akakwate bapresenta nti okitegeera of course alina okuba nabo n'akakwate nti munnayuganda ate muwaddemu okukola n'omuntu yenna omukwano naye ng'ate si omukwano ogwo ng'ogukoze ate kulwanisa ogw'okufiiriza kubanga nkugamba abasajja abayimba ennyo bafire bongo lutaya ffe tugeza okuyimba abamu tebaabalaba nako naye kyogamba tebayimba abantu naye kiri kye baalekawo tebeetaaga kwogera kiri kye baalekawo kye tulabirako era kye tubaweerako ekitiibwa naye mune mbadde surprised nenda omukulu bebe ng'abantu wano ndooza beewuliriddeko nga ye akulaga nti nze buli yagambye nti nze nsobola okulemesa oluyimba lw'okuzannya mu Uganda yonna n'agamba nti nze mu Uganda yonna media house mu Uganda yonna TV ne radio nzina kakwate mu Uganda yonna gwe presenter tosobola kunnemesa bwe mba ngambye tulumba tetugenda kuzanya kitegeeza nja kubuka amadaga presenter ngende nnumbe akulira radio yo oba nannyini yo mugambe oyo mukozi agobebwe oba mumpeero n'omulimu kwegamba nti beba controllinga ki akyeyogeredde ate era nayogera nagga nti asobola okulemesa music ozanya nti ekyo tekyandivudde mu ye kubanga ebyo ebimu kubifudde eggwanga lino kubanga liri mabega Uganda ng'eri mabega eno ensi tuli kyali mu third world country tukyali mu third world system ebitufuula okuba tukyali mabega byebintu ebiti ebiva mu bantu abakulu bemusuubira nti bagenda kuvaamu ebintu ebiri ebibuildinga system okitegeera naye kibi nnyo abantu okujja nga batugamba bafana takyayimba bafana tagala kuyimba gwe beera gwoyingire guno omulimu ojja kulaba guno omulimu gwa ssanyu kati toyina ngeri gy'oyimba nga gukudepressinga nga gukuteeka mu mbeera abaana bongera kukubwa bukubwa kuvaako kuba omwana yava eri n'agenda n'akola akayimba ke nti abasa abantu abo bandibadde balwanirira dda copyright ekole kyebeerewo yebeetereza music kubanga gwonobeera ne radio ne TV togenda zanya music ataliiyo ogenda abayimbi bajja kuddayo bayiga okukola ki ebiringa ebimu ku bisumuzo ebisobola okutwala abayimbi mu kuyimba music gwe munaagamba nti oyo atuyisaawo nga bannayuganda natwala ewala naye nga tukyali mu music nga tewali interview nga omuntu ayimba byayimba ebyo bigenda kubeerawo naye tewali muntu alina tteeka lirwanyisa na kuziyiza muntu kukola kyalina kukola awo obanga alwanagana ne Katonda direct kubanga buli omu Katonda yamutonda ayina okuba obulungi era ayina okitegeera ayina okubeerawo era Katonda aba atonda mu nsi atonda buli omu ne strategy ey'obwongo engeri gy'ogenda okutambuzamu obulamu bwo mu nsi era strategy zaffe tezifaanagana era bw'olaba omuntu nga bagamba oyoza music okola kigumanya oyo talina composing power tasobola kuyiiya composing kike aba alina kuwulya muntu mulala kyakoze eki kyakompozi nze nakola bebe kulu okuvayo nakola such a statement man osobodde okuzuula oba okufindinga out lwaki akoze such a statement kugamba nti nebuuza lwaki statement ng'eyo ekola ki eva mukulu ng'oyo yandibadde temuvaamu kubanga abantu abaana bali eyo bagamba ffe bennyini abantu batugamba oli najja nagamba music wammwe nno alwanyisibwa
music omuntu ajja otegera kati namwe ne mugamba ne kati music alwanisibwa music atusoka tumuwe space okitegera tukole bye tukola bwe batubanjayo nti no lwaki temuyimba nga tuteekayo kakayimba naye bino ebyo gamu mu music mu industry eri competitive kubanga abo abakulu bwe badde balwana okulaba nga ebintu ebisa wansi industry ekitiibwa ky'abayimbi bivaawo ebintu ebyo ebya award nga tezituukiridde nga tezina makulu nga bivaawo kubanga bya award nga abantu abatali batuufu abatasobola kulabirwako balala kuyimba music okitegeera nze kankuli tuyinza okudda complain nga ne Kamili abadde n'ebikolwa ebibi naye music woba omuwulira towulira nga akuteeka woyina okuba owulira nga okitegeera ayimirira ku music gwe baga nti muyimbi ava Uganda otandika okuwa Uganda ekitiibwa ono music oli ne bwanajja nga agezaako ganza ensinga ng'ayogera mu bigambo ng'akola ki togenda kusinga na bigambo mwene ensi osinga na bikolwa okitegeera kubanga ebikolwa ebyo bigenda okusigala mu bantu nga biba inspiring okukola ki okuddako naye bw'owulira statement ng'ezo oba ekigambo ng'ekyo nga kiva mu muntu omukulu oggwamu amaanyi mwana kuba kiba kitegeeza industry terina gyekola ki gyeraga ekitegeeza industry ate nga olaba abantu ng'abo abasemberedde abantu ab'amaanyi those are the people next to the president next to abayina obusobozi abasobola okuva inagamba nti ngenda kukola album giteeka mu $1 oba $1 ogimanyi sigiwuliranga sigirabanga nako oyinza nogamba sente ensajja okitegeera kyemmanyi omuntu seba ava inagamba asobola okuteeka $1 ya sente mu album oyo omuntu alina okuba nga asobola okuupliftinga music wa Uganda omuteeka ku level eddako oyo muntu alina okuba nga alina abantu abalina zi video ng'abayambyeko okuzikola oyo muntu alina okuba nga bwe mumulaba muvunnama kati ekyo ekitiibwa ekyo kye baagala okulaba nga abayimbi bavunnama kiyinza obutabaawo kubanga abayimbi abamu beemekinze bokka nga tekuli wadde advice yaba abantu oba abatop kati ffe nga ffe abayimbi abamu tufuutuse mu church ne tujja n'enkola nga just kuyimbira abantu ne bagamba olina talent bantu ne bakuzuula osobola okuyimba olina talent naye nga tetumanyi ensi erimu ebyo osobola okuyimba n'enkulwanyisa nenkuziyiza nze abantu abanwanyisa nali manyi nakoma kubali abantu benalinga nabo benazimba ne banjewukanako ne bafuuka ekyokulwanyisa gyendi bwekyo byonna nembitunulira nze in a positive way neŋŋamba nti omuntu akulwanyisa ate yakuwekola ki yakuwa ekkubo naye lwakuba nti waliwo akulwanyisa n'atakulekera budde bukola bintu ebyo mu ggwanga mw'oyimiridde obudde ne buggwako nga temulina kye mukoze mu nsi nga mubadde muki mu bintu bya ntalo kale kugamba kibi nnyo okulaba nga Uganda right now tulaba omuyimbi nga Diamond Platnumz asobola okuva eri najja na million 10 n'okusoba nga tewali munnayuganda ayimbira mutwalo gwa $1 outside Uganda buladi kino kigamba kiri ku record tewali mu Uganda mpozi ng'ogenze kuyimbira charity mpozi nga naye sho nga bakutimbye mu bakutimbye Ghana nti bamuwadde emitwalo 4 egya $. Bana boy basaba emitwalo 2 egya $. mu nsi efaanana nga Uganda abadde Nairobi nga ze sente ze mu standard ye gye yalaze Nairobi yakyusa ku ky'okuyimba n'akulaga atambula ne event nakulaga atambula mu nnyonyi nga alina ttiimu egenda okukola ekintu kisigale nga mukikoppamu abayimbi era baasirise gw'omanyi muyimbi munno babamba wano omuyimbi abamba nakwogera wano omuyimbi amala emyaka 35 mu industry nga tamanyi instrument neegi naye nga abadde mu industry nga gamba mbadde mu industry emyaka 3 mwegi kati industry neekula ddi nkiriza n'oyo atalina instrument gy'amanyi anaategeera ata music gyadda kikyovula nga abayimbi osanga muyimbi mukulu ng'akoppa trend ey'omwana omuto oba ava piisi oba mwana aliko naye nga ngiyajjukira trend teyina gyekola ki eri mu Uganda eseyeya nti emyaka gye tumaze twandibadde kubanga wano waliwo ensi ezituli ewala naye nga ate mu by'okuyimba tuzisinga okumanya music tugisinga okuba ne ba legends tuzisinga okuba n'abawagizi tuzisinga okuba n'abantu abaagala music kyovula nti wano Uganda omuntu asobola okusaba ssente ngeza ajjayimbe ne bazimuwa ojjukira ebiseera abayimbi bwe bajjanga okuva e Bulaaya nga buli wiiki baleeta omuyimbi ate nga sho zejjula kati blood nti wali muntu alwaniya music okujjako abantu okwagala babalabe nti gundi wakabi kituufu ng'oyira muntu wakabi tekyeganika naye ate obwakabi tosobola bukaka abantu forever obwakabi bwina obutuuka ne bukoma kwagamba nga tokyasobola kukola ki kuleeta updates zikola ki ziddako bw'owulira ffe music tulina gwe twagala okuyimba toyina ngeri gy'omutanga industry ekola ki eri bwetyo togenda kumala maanyi g'okola music nga omukola ate waliwo abalala babayina enkola nti oyo atuyitiriddeko mu mujja eyo ate n'oyo gwe bakigamba n'awuliriza kitegeeza omuntu okugenda international okukola ekintu ekyakabi wano ayina kubanga flyinze n'ava mulina eggwanga n'agenda mu nsi endala ewatali biifu ewatali kulwanagana ewali abantu nga baagala ensi yaabwe ng'osobola okugamba nti bafana nayimba kibammanye ekyo wennakoma naye waliwo abaana abato buladi abakola ki abajja basobola okompitinga ku international market oba ebintu ebiddako kale kugamba industry yaffe nebeera bwetyo era kyovula nabadde njogera ku
ku madda ga kamiri okuva e Bulaaya. Yes. Ne wabaawo abannyingiddemu abajjonkeza olw'okuba bo omulimo gwabwe gwa kunafuya nakulaba ng'abantu abakabi babateeka wansi. Waliwo omu ku bavubuka abanzizemu buloga naye ng'oyo omuvubuka talina oba gambe ntya talina wadde walina kutandikira even okwogera ku kigambo kye bayita music wadde okuyimba. Oba si muyimbi. Ne Brady okujjako okugamba nti tugenda kufa nga tuli basiro babadongo tosobola kujja n'oyogera ku kintu ky'otamanyi. Obola okuba ali within the music. Talina kyamanyi just bano abalenzi abasobola okujja nga talina kyasobola kukola mu bulamu bw'ensi wabula ng'ayagala ayogere naye bategeere embu gy'ali. Oba you get my point? Yes. Omulenzi oyo kiki yali akoze gwe kyogamba lasito oyo omulenzi nabambi akola kino ekintu yataddewo program nga zino akoze kino ayamba abaana mukale mbuli era bw'ogambye nti musajja mwogezi mujjonkezi ng'era bw'omuyise si muyimbi Saalongo kibi nnyo okuva eri nga Bafana yabadde akola statement ye ng'alina omuntu gw'ayogerako ng'ate amwogerako in a respect ng'amwogerako mu respective way. Yes. Ng'awa omuntu ekitiibwa gwe nojja olw'okuba oyagala kwogera nojja no attacking omuntu ate si mu ngeri nti omuntu bamwatanye naye nga muwe ekitiibwa. Ye mu kwogera kwe ebigambo byayitinganyiddwa bingi kubera omuntu ayinza okwebuuza zize okuvaayo n'oyogera ku Chameleone Tamale Mirundi Junior okuvayo n'akwatakinga mweye engeri eyo mweye embeera gye yakwatakinze because n'ebigambo bye yakuyisizaamu bingi nnyo bisobola na kwegamba bintu birabisa famire bane famire abaana bano mwabakuliza famire abaana bano baswala famire zammwe zimenyese. Obuzibu bwavudde ku Chameleone gwe kwogera ku Jose Chameleone kuleeta muyimbi ayina ekifaananyi ekisanyusa abalala ne mumuleeta ng'omuntu mbunno bano ba politician abanoonya obululu abajja bawuubira ku bantu. Omusajja Brad genda olazaki buno abasajja Nigeria butuyitako batambulira mu mazzi nawe gwotunya n'ogamba nti kati oyo sita oyo wakabi si bintu nga n'omuntu wa bulijjo asobola bikola. Omusajja ava mu ddwaliro abadde mulwadde awonye ekyo tukiwa ekitiibwa akomyewo si programu za mu drive ng'agenda okukuba ekivulu nti oba ayina ekivulu erugogo akasaba abantu nakomye. Chameleone ne bw'aba tayogedde ne batakoze eki ayina laavu yaki y'abantu. Oyo omusajja tusuubira okuba ng'afuluma airport mu ngeri y'eki-VIP nga Uganda esobola otunulira omuntu ng'oyo kubanga omuyimbi omuntu ali talented aba bigger than even the president. President afuga abantu, omuyimbi afuga mitima gy'abantu. Omuyimbi ayagalibwa mpaka ebbanga lyonna. Obwa president mulimo era bwe bukulema okufuga obubi otta erinnya lyo n'abaana bo ne baba nga bayisaamu n'amaaso. Okuyimba kya kitiibwa ekisasula omuntu nga babusasula musasule presence y'okubeerawo. Obukulembeze nti ndaba president Museveni basobola Chameleone abadde wali Nairobi nga basasula omulaba. Ndabye n'ekimenke gyali alien skin. Museveni wabagenda Nairobi yalina okusasula convoy n'amakubo n'ekisente z'omusolo okuyingirayo. Kati ku bantu abani owakabi gwe basasulidde okulaba oba noono asasula omulaba. Omuntu asasula abantu omulaba noono abantu gwe basasula okulaba ani wakabi. Ensonga eyo ogiraba eri vice versa. Mpaako ku naye nga tutandikira ku point esooka esobola okuba vice versa ne erompa ensonga ezimu kuzitandikirwako nti ekimera kino tesobola kukula watali mazzi ezimu ku nsonga ezikola ki bwe tujja nga bakubuuza kibuuzo nga tuvudde mbino nti nno waliwo changes oli najja n'atekawo Burna Boy n'atekawo ne Museveni awangadde emyaka mingi mu bukulembeze ne bagenda nga bababuuza mu nsi yonna aliwa ali known era aliwa gwe bagamba nti oyo muleetawo n'efuse emitwalo 3 aga $3 gamuwa naani agenda okusasula okujja ye byagenda okwogera amale kubisasulira omulaba ani abo wakabi obwakabi bwe buvaawa mpo obubo nange nkuwa obwange ku muntu nga ali omuntu ali famous nga ali talented kubanga ayagalwa nga tasoose kunoonya kalulu ayagalwa nga tasoose kwekubira campaign akola ekyo kyatondebwa okukola abantu ne bafollowinga ne bava mu kufollowinga kokka kyovola banti abantu we batyo banoonya abantu we batyo bagamba n'okugamba genda ongambira abantu abo bannonde atumye kitegeeza gwatuma abantu bamukkiririzaamu nnyo kitegeeza politics kye kintu ky'osobola okujja n'ogamba abantu leero lwaki omuswayiri akita siyasa leero n'oyogera kirala enkya n'okola oba ngo n'okola kirala leero n'oyogera kirala okitegeera ye politics kitegeeza ekintu ekyo kirimu n'obuki waliwo okwagalibwa kuno ng'abantu basiima
mu mitima gyabwe ekyo ky'oliisa emitima gyabwe kuba omutima kyekintu ne Katonda atula mitima era mwatukabira era mwamanye ennamba yaffe eri mu nsi kati omuntu asanyusa omutima gw'omuntu mulabe edduka abanga omusawo gwe banaaleeta ng'omuntu afa omusawo n'akujjanjaba naye nga jjuka abadde akozesa ddagala abalala lye baakola naye n'akubirako n'akujjanjaba n'owona omuntu oyo ekitiibwa ky'omuwa kiba kinene kati waliwo ebintu ebitiibwa for example gwe banakubuuza okusoma n'amagezi amazaale ki ekisinga amagezi amazaale lwaki kyekiri ekyo kikwatagana kiri kyembadde gamba kyekyo lwaki tosobola okugamba omanyi birimu vice versa ate nga vice versa mweri nti okusoma waliwo kubeera ng'omuntu yasoma ayitawo ku mulembe gaffe tulimu ng'omuntu alina talent oluusi bakola ki bamuleka ebbali naye omuntu ali talented oba alina amagezi amazaale bw'afuna obuvumu omanyi abantu abazaaliddwa nga tebasomyeko naye nga alina amagezi amazaale baba beetyamu kuba system yabateekamu okutya okwokulowooza munno muyina kugenda ku system yakolebwa so system eyammwe gye mwecreatingidde kati abantu abo nobasanga nga bali okitegeera system nga si eyabwe gye bacreatinze bali mu system ki endala ecreatingiddwa abantu abalala so kati mu mbeera eyo kyema kugamba nti no ne kino kirabe bwoti tokibuusa maaso obukulembeze tubuwa ekitiibwa because oyo omuntu tumuteresa ebirowoozo byaffe ate era ne tumusubira okuba amazima okulaba nga tanoonya bugagga anoonya kitiibwa kyazimba nti omuntu oyo yatukulembera bulungi omuntu oyo yeetaga tava ku bukulembeze omuntu oyo kuba omuntu oyo ekitiibwa kye bwe kisingira okulwa kwe kutandika n'okulondoba kuba omukulembeze kimukakatako okulondoba talenti ezo n'aziwa ekitiibwa n'akola ki omukulembeze kimukakatako okukulaakulanya abantu kibola represent yangambye mbu gwe toli musanyufu olwa copyright nimuga kati ndi musanyufu olwati singa ebadde yajja dda nga nagifunamu nandibadde musanyufu n'ekyogamba yakajja bulijjo gavumenti bamember of parliament batulanga kumanya nti nno industry y'okuyimba kintu kyankizo kale mbuli ekintu kyettunze ekisinga music oba entertainment mu ggwanga lino for now bw'oba osobola okukyogera kitegeeza nti lwaki okuyimba kyali kikiza baatuuka dde okulowooza nti okuyimba kulina okuba ne copyright talent si kuyimba kokka ebirabo ebiri mu bantu oba talent eziri mu bantu awo tugendagenda wedda naye twagala sooke tulambulule kino ekintu olutalo lwo ne Junior Tamale Junior okuvayo n'akuyisaamu amaaso mu mbeera etali nnungi naffe ffennyini ababadde ne tugamba omusajja akuba endongo Junior ojjawa audacity eyogera kuziza bafana mu ngeri yonna gy'oyagala omuli omuti oboola kuba yakutyobodde kyemanyi vidiyo zonna wazirabye zakutuuseeko omuli okutyoboola okuyisaamu amaaso nga bwakuma ebitakwatagana nti olw'okuba oyogedde ku Dr. Jose Chameleone n'atamanya n'okuddamu omwana oyo omwana nti bamuyita Junior he's young oba ntegeerekeka ndoza ekigambo kyokka kye kyandimaze n'okumala omuntu omukulu abasobola okutegeera Junior abeera atya Junior yes omuntu nga Junior abasobola okwesiiga bbi omuntu nga Junior asobola okufuka ku buliri omuntu nga Junior asobola kwegamba asobola okukola ekintu kyonna ekiri weird ngeri omwana oyo bw'omulaba byakola oyo omwana y'omu ku baana abaagobwa mu famire yaabwe oyo omu ku baana kwegamba ffe twabeerangako mu ssomero nga waliwo ebyana bibeera bisirusiru mu ssomero naye nga kyagala ovimba ku ssomero bakirabewo naye kiremu vimbira mu basajja ne kigenda mu bakazi kati nze sobola kutandika kuyisa bigambo ebivuma omuntu ng'oyo omwana we are different people kati bino ebintu byonna twagala bibeerewo omuntu alina amatu agategera nadde abana abasomyeko abantu abangufumu bajja kuwulira okuva ku mimwa gyaffe entegera yaffe kuba jjo tandikira okumanya ani mulalu ani mutuufu because kyobalaba ensi erimu Katonda ne sitaani sitaani yo tumuteekawo nti nno tosobola mwebalama eriyo abantu abalimu endowooza n'enkola n'amagezi nga ga kisitaani ga kisiru waliwo n'abantu abalina okutegeera okuli beyond ate okutegeera kwaki bebo abantu abakola ekintu nze nkikwera ku music wange anti nze tewali muntu amayiminga luyimba lwange nze mu ndongo eyo abantu abakola live band mbalaba bayimba ennyimba z'abantu abalala ne baluyimba bulungi nze sisaba nkayimba mwoyo gwange lwaki nzibu nnyo omanyi lwaki Mukama Katonda w'amaanyi bye yakola biri beyond okutegeera kwaffe kitegeeza oyo omuntu musukkulumu amala kubeerawo amala kulagira bintu by'okukola bw'aba tebitiwo tebisobola kukola kitegeeza nti bafana okundaba ng'onyumira music gwenimba nze nina okubeerawo tewali muntu mulala asobola kujja n'ayimba mwoyo gwange tebannatuuka tebannazaalibwa abayimba nga nze abayimba nga ggwe era abakompiti nga bazze n'obudde n'embubawa kati Katonda nanyamba n'aleeta okuva covid lwe yajja najja tubikula amaaso
abantu ne balekera okugenda mu bbaala ne batulako ewaka ne babeera soba ne balowooza nga abantu abali nnomo ne badda ku nnomo ne bategeera abantu bonna bategeera tuli ensi erimu kkula bukozi abantu bakatandika okuyiga bakozesa essimu kati awulira essanyu okwetunuzaamu essimu ati kati waba talina byakwogera amagezi talina ng'atandika gundi oli kale gundi gwe biki kwegamba ebimu tubiddamu kubanga waliwo abantu abamu abalina obbiyigirako naye kati nze sobola kuddamu muvubuka ng'oyo mbunno anvumya akole kikubanga oyo gwe mulimo gwe okitegeera era kati oba musasulira omulaba era bw'ovidde n'agamba nti gwe kennyini nnyini toyina nnyimba mbu wagwa mbu awo togendawo ebyo tobimbuuzanga anti mwe kibawangaliza mu bintu bino nammwe mulema otuyambako ebyo mmwe mulina obbibaddamu si kujja ate bibuuza nze gwe olina omuddamu kyogamba kyoyogedde okubya endongo okoze ki lwaki tewabimugambye n'omukuba n'oli n'omugamba gwe tomanyiranga abantu Junior bw'aba asangula bakyala mabina kati nze bibinkwatirako obwa gwe ojja obimbuuze mu kamera gwe mulimo gwe mukama gwe yamuwa ogw'okusangula amabina gwe kati akola ekikale ayina magezi ki sebo omusajja oyo mbu baamutikira Makerere musomi ayina diploma ne degree n'abadongo babatikkira ebyo ebigwe ebyo byambala nga bikutikira nsobola n'okera n'embiteeka ku mbwa yange n'enjikuba ekifaananyi nga nayo nga njitikkidde ebyo bigoye bye bambala ebikulaga mbu yatikkirwa walabeka academics z'oyo sizirabangako physically nedda taata woyo omwana yakolanga mu gavumenti taata woyo omwana yaliko reporter wa gavumenti taata woyo omwana beba batadde Museveni mu ntebe for long kyova olaba bwe yajja ndowooza emmando tezivako yagenda okufa ng'ali mu kwanika gavumenti yonna kati beba abaana benkugamba bantu abagenda ku ssomero nga b'ogamba naye baamalamu okusoma ekitiibwa kati nze nno omwana muto n'ebyakola oyo omwana tasobola bikola naye muto wa myaka 12 era omwana wange ne bamutuuza mu ntebe ewatwa ne waba alina akalimu kakola ne wabamuba mu bbanka omwana wange bwajja bamugobawo ne bayingizawo omwana wange myaka 12 kubanga asobola okwogera ebigambo ebirimu amakulu kati kale ofiisi yawe oyo omwana mwakola nga asobola okujja ku social media n'ayogera ebigambo ofiisi yani tugimanye tutende obusiru bwe bayina teri nabo kati oyo teri muntu asobola kujja wano buladi n'ayogera ekigambo nga n'omuntu asobola kiwulira from nowhere nongamba alina office mwakola era gwaba akolera abamwesibako obwesibi be bavuka bosanga era abagagga n'abantu abamaanyi balabi be bavuka bosanga gundi bampa abavuka abasabiriza kale kati kintu ky'omuvuka omuntu yenna kyasobola oyigira ku oyo omwana okujjako okumanyira abantu n'okukola faani n'akera ku makya namanyira omuntu gwe njagala akere ku makya abeeko topic gyakola nga tate bwe yakera kale ne tumuwa following olw'okuba alina byabuusa ensi era awo wennyini ffe twalabe ng'ali mu kuwoninga emponinga gyatagee mb'oliwa w'oli muganda wange yabadde mu kamera yo muleete wano gwe genda omuleete kyenagambye nti mwe kamera zammwe muzikozesa okwerimba ebyo omuntu yenna buladi tuyina abakyala ewaka abeera n'emikwano gye n'abagamba oyo omusajja ajja kundaba naye bw'otuukaawo nga oza kyokka bba wange banenze biki amaanyi ne gamuggwa kati abo abaana babbati bwayi oyo omwana baana batunda bina gwe tomulaba bwayagagala gwe tunule omwana we bwatambula oba abasajja bo batyo batambula genda olaba omwana we bwatambula oba omuntu ali nnomo bwatambula nga tebamuyisangamu lupanka is abnormal of course n'abantu oyo omwana those are boys who make fun nga ku social media nga kati nga tunabera n'omukolo ne bagaji mwite ki Junior kitusese genda otunye video zonna oyo mwana abeera mu kusesa bantu abeera mu kujjokera n'akwata najja nagamba mpaka kasumuzo kamuruka n'akwata ntandika fitwakoledde twalaba dda n'asinika amannyo tegawera kati agenda kuvaamu amannyo gonna olimba yiyi ogenda mujjamu amannyo ate nze nga mujjamu nze nti nze nina abalwanyi tumanyi nti nze ndi general nkimanyi ssebo oyagala mujjamu manyi ate nga abadde takyayina kati genda omukwate ne famire y'omutimbe ku kipande nange ntimbe wali gojja otegeera oba genda omugamba abuuze baganda be ne bakojjaabe twanti yasoma ku ssomero oyo ne munoti za music wange talina kyamanyimu okujja kalina kuuza music oyo gwe bamanyi era gwajja okwogerako era mu music gwamanyi genda olete omuntu yenna ali international nga tali ku platform ya Uganda omuteekawo ku music wange n'omwimbi omulala owulire kye bagenda okugamba gwe genda ote music wange omukube n'ow'omwimbi omulala ku bantu va ku bannayuganda mmwe abategeera ng'emyaka gimaze oyitawo gwe genda onoonye omuntu
DJ genda mba DJ favorites abava international bate DJ nga ba Uganda omuteka aba magambe kuba music asobola ku represent ka Uganda ntino Uganda ina abayimbi abali creative nga ate baddala bagenda kuba music w'abaani era abayimbi abagenda kuba kungalo kati nze yakitegeera ekyo nti ndi wanjawulo atonsange nga ndi mululwe lwaba abeyiya nga nvuganya gwe bagenti omuntu okwane kayiti nga kakuba mbwa abayina amanyi music oba abamuyina nagambye n'ensi oswanukira kumachane kwandika olimba noyimba naye okubalirwa mbayimbi si kyangu ife tumalina okusirikoleka music wakule omulabeko music ng'oli wali emyaka 3 toyimba naye ng'olaba abantu bamuzina bafa kubanga oli wakabi wekolera space wagula obudde you know yes man kati gwe obadde wano ng'owulira ku music gwe twagala ofulume gwe obadde owulira obongo obadde buwulira ki amaanyi mangi kati bino bibadde tombuuza gwe noddayo n'okwata baganda bwe ne mutuuza abavuka nga n'omugamba muganda wange ebyaddala ogenda kufuna ekikolimo kyaki baako wookoma va ku bantu abalina kye bakoze kino nja kigamba abaana abo ne baba bafa bate ne baba tebalowooza nti mpangisa buli akazigo ndi wakabi naguze ka plot yakola ki ebyo si bibyo ebyo bya Katonda yabiteekawo era bw'ogenda bireka waliwo n'abalala ebyo Katonda bino ebintu ettaka lino tukozesaako okukozese era gwawuninga ettaka eddene nnyo otereka tereka essiriro lya Katonda ye bw'aleeta abagenda oddikulakulanya toyina bw'omulemesa ssebo ati kyakutte ekikutuko n'ovaawo najja n'ateekawo abantu be babeeko kye bakola ki kati mu nsi eno tukola ensobi n'osanga omuvubuka ng'awagira Eva ali ku sayidi ey'ekisiru gy'awagira naye mune nkubuulira abantu abo bonna mu nsi gye bali omuntu yenna omusanga ye yasalawo obulamu bwe kubeera ku sayidi nkyamu eyiruzinga munne nga abantu gye bali era nga yakulaga agoberera abavuma agoberera abamanyiira akola ki era abantu abo ogenda betegeeza nga mu famire abo tebamanyi kitiibwa kyeki tebamanyi bwe bakola linnya kyeki tebamanyi okitegeera tebamanyi ziza bwe tutunuulira embeera y'ono omwana tukumanyi obadde mu industry ebbanga ddene nnyo abantu abasinga maybe babadde so surprise ziza bafana exchanging words n'oyo omwana ffe gwe tuyise Junior kati nze nsomesa nawe busomesa mwawule nammwe ebintu bro ekintu ekyo kyombuza nze n'oyo omwana owulidde erinnya lye Junior kati njagala nkole ki nga nze senior ku Junior oba olina omusomesa kati ogamba nzira erinsirika enneme munyonya ye yali mu kujjonkera kubanga talina kyeyali akoze mu nsi tali amumanyi abamumanyi be bano bakuba oluseke bapangira abakazi kuba pimpa akwanya abasajja abakazi pozi ne bano bagayi babati bwayi tiimu zaabwe ezo naye gwe ngamba nti alina kyeyali akoze kati nze bemba nina kye nali nkoze abantu balina okumpuliriza kubanga nze mu kuyimba kwange sirwa nanko siyo manko sikola kiwabula ate nina okusomesa ate nina okutangaza abantu kubanga enkya bwe nnaafanga nfudde n'ebirowoozo nga waliwo omulala ne bwe mba mbuusiza abantu aba mu bulamu bw'ensi eno mu bwakabaka bw'okutegeera mba nina ekifo mu bwakabaka mba nsingako okuba n'abasiru 50 kati I rather be with 4 people naye ng'ate balina ki nze industry mwe gye mwagala tubeeremu si gye twagala obeeramu oba mwe gye mulimu eyo industry endala ffe tuli mu industry endala oba munayagala ogibeeramu gwe jangu mu industry ffe gye tulimu ogirabe eri totally different gwe ndeeta ku stage nga kuliko omuyimbi gwe ali mu industry gy'ogamba nti industry afuna omuyimbi akuba gwe omuleete ku stage nange nga wendi awo gwe awo ojja okugamba kituufu bano oba bali biki ziza oli mu industry endala n'abaana abayimbi abalala mu industry endala definitely bro industry eyiye eri etya eyange yaba creative yes ogirimu bwomu ndi creative olimu bwomu nkugambye mu industry mwendi gwe mbulira omuntu asobola omayiminga oluyimba lwange ku stage nga ayimba live oba akola byenkola ku stage sibawulirangako anti kati bikula obongo ogaziye obikule ogaziye osomese I'm 1 in a million brother nze tongamba mbu nno simanya nina star wange nagundi kituufu oyo star wo naye ate nze ndi star w'abasitaabu kati muganda wange ffenna tuli mu 16 bit gwe tuyimba tuli mu 16 bit tulimu naye mwe tukolera ebintu ebyenjawulo nze nkola ebintu nga binkyayisa abantu kubanga oli wekka oze wano bawunya obuwowo n'ojja ng'owunya akawo kazikiza obuwowo bonna gwobeera ani kati butugeze okulaba nga industry yakwogera ennaku zino nti n'aboogera b'amaanyi basobola okukola konvoyira b'amaanyi ntugamba kati bo bayakwogera katutandika okukola ki waliwo ensobi ezikolebwa bro muganda wange ensi eno eri mabega kuba tukyali mu nsi ng'omuntu okulinnya obulinnya ennyonyi kya muwendo
tuli mu nsingo omuntu okulinya ennyonyi family zikyakungana zimutwale ku airport. Ensi endala first world countries omuntu ava wano ng'akimanyi ngenda kulinya ennyonyi ngenda wali era nga bakimanyi ennyonyi it is like a motoka means of transport. Fano tukitwala nga ekintu eky'omuwendo. It's a miracle. Yes man. Chobra abenganda bonna ne bakuwerekera paka. Chobola ngo omuntu atuuka e Bulaaya aba surprised era anyiigirawo. Anyigira ogenda kulaba nga bamukubira esimu agabula mundeke mbannange ebintu birala nnyo mumujja kuloza mu muntu atuuke naaba mu kusinika amannyo bannange eno ebintu birala kuba yategedde ensi ziri muganda nge zaakola police zaakola ebintu bozituukamu ne oba talabye ku police obanga akwatiddwa kubanga zina order gye zirimu you cannot just do anything the way you want ensi zirimu okitegeera buli mistake gyekola buli mistake gyokola tosobola kukola nsobi nefa ono muntu akola ensobi ne yewana n'okwewana ne mawulire ife tukuba butayimbwa tutta abantu nkaaga wali wakolemeredde milioni 10 zokazi otuwana otubulira ani aganye ne tumutta ebyo biraba ku TV no ne babiraga inti mumubera mu kamera waliwo ne bemulita mu kamera kuba mu falaix ninga ate bidamaging ensi nete mu kifaako kakati gwe tubere mu eyo industry dala eri damaged tekisoboka era tebakulimba gwali eyo mbuno simanya wazimba muyengo okola ki ebyo nabigena kuggwawo naye abayina kye bakoze nga biri simple basula mu ntobazi bagena sigaza amanya nga wegali salongo gwenda gaya makaga Maddox agakabi agavuganya obonda gama kaga fire bonga lutaya gavuganya oba bana abayimba mu Afrigo naye kitibwa kye tubawa oroza ye blood follows okutuuka wano bwe tuli ng'omuntu tukyakunganya abantu bakyatula bagoloza singa tetwali tetuwa abantu kitibwa oba twali tetula abantu nno omuntu wati agwanirwa ekitibwa ne bwaba yalemererwa wano ne waba yakola bati kubanga gwe yateka okulemererwa sigwa ina akapima nti abagenda waggulu bakoma wano katimbuka kati ono yakoma wano wali teyatuuka toyina wosinza kugamba gundi alemereddwa kale osinzira ku ki gwe wa muntu manoga nakuwa akatebe kano okatekeko kuno kuguruka kulema kati walemererwa wo wogamba nti gundi alemereddwa gwe omuntu oyo gwogambu yagwa ola Bible ga mutukiva agwe emirundi 7 okulaba obuwanguzi kati gwe oba togwogenda kukola otya enjawulo toyina bujulizi omuntu atatuuka gyatuuka ayina okugwa emirundi egiwera abasajja bakola ennyonyi basooka nga ne bagibuusa neegwa mpaka kati bwe bakola ennyonyi kati ogyesigano gitulamu ng'olinga ali ewaka negenda kati tuleme kugoberera nkola za kisiru tubeere awo mbuno olwokuba tulina gundi muno wakabine nga bwajja okwimira gye tuli ayogera bintu bya kisiru naffe tupiikinge muganda ogenda kuva mu nsinga toyina njawulo gy'okoze bw'oteeka abantu okuinterviewinga abantu obabuuza by'oyagala ofune following naye ogenda kufa obulamu bw'ensi eno nga gwe laba Ishuli yafa yali munnamawulire munnammwe naye omusajja alinga atafanga yayogeranga ebintu ebituufu kyogamba mbuno abo abaana tebasobola kwogera bintu Ishuli nga bwe yayogeranga n'akola program ng'ayogera ku nsonga n'agijjayo Ishuli y'omu ku bantu abajja ne bateekawo embeera airport eyo okulaba ng'ekola ki Ishuli y'omu ku bantu abajja ne batandika okuleetawo obwenkanya ebyo bivubuka kiki bisobola okukola okujjako okulasanya ku social media waliwo omuntu asobola okwenkana Ishuli mu babloga tetulimufuna olaba ne bloga nalabye omukyala nga bina bebi omukyala w'ekiba n'akola n'abeera ku TV n'agamba abakyala abayina amabina amanene muyigo gayonja amabina gawunya omukazi bina bebi omukazi aludde ku media bbanga ddene nga ffe tutandika okuyimba naye nga asobola okuddawo n'akola statement bwezityo nti mulimu ebintu ebimu nga emimwa gy'abantu abamu tebagisuubira kuva mu bintu ebyo nga ebyo byayita emyaka gyo gyayita ebintu ebyo bikola ki era n'ababivaamu bebo baanirule abantu nga tebalina kyosobola bakopako okujjako okulaba engeri gye batambuzaamu obulamu mu kibuli era ng'olinze kulaba bano ebintu ebigenda kukomawa kubanga engeri gye batambuzaamu ebintu teri nnomo teri muntu ayagala kunyumirwa ng'abalala bafa teri muntu alina kunyumirwa ng'abalala babonaabona gwe okunyumirwa bakulabe ng'oli wanjawulo olina okubaako abalala b'oteeka mu bulamu bw'okusanyuka naye nga gwe obataddemu olina okubaako b'ogaggawaza olina okubaako b'osanyusa olina okubaako b'ozimba ne kati wano abantu baagala ebitiibwa Ssaalongo kyovula ndi wano mu nsi gye tuli omukulu tasobya era wano we tuli omukulu yayogera naye kyekyo ekitutadde mu mbeera y'okubeera nti nno kikakkanyiza basita baffe kikakkanyiza abantu ab'amaanyi just mwekwata bana abavukavuka ne mbateeka mu kamera ne mbawa platform hapo munne balina kamera za era abogambye nti buli muntu kasaba ona nga mwe babuloga mwennyini nnyini mukolayo embeera erwanyisa babuloga bannammwe abakola ebintu nga tebiriiyo kati kankubulire kino ekintu nze kino njagala kigamba nga nzijeko ne kamera ne galubindi zino oli serious nno olaba omuvubuka Junior waliwo yambadde ka video nga Junior agamba Bafana obadde ontuwa ssente babuloga tulwanise kamiliyoni
era tumuteeke wansi. Njagala kugamba oli mbuzibu mwana wa mama. Mu bulamu bwo bw'oba osobola okukeera ku makya n'okuliyetingawo ekintu n'ojja mu lujjudde lw'abantu miliyoni ne miliyoni n'oyogera ekintu ekitali kituufu, that's how bad you are. Togenda kulaba ssanyu mu nsi eno bro. Mujjonkezi. Bro. Ali mu kutemerako ttaka. Erinnya ali mu ditemerako ttaka. Ngezako okunoonya ki ekiva, kale gwe mbulira ekiva mu muntu awaayiriza omulala. Tubeere abantu abakulu abuvunanyizibwa. Ki ekiva mu muntu abba omulala? Ki ekiva mu muntu atemula omulala? Ki ekiva mu muntu avuma omulala? Bikolimo na bukyali. Nedda wabeewo atugamba omuntu omukulu atusinga emyaka, ki ekiva mu ebyo? Gwe botta munno gw'osuubira ki? Gwe bw'onafuya munno gw'osuubira ki? Kati olw'okuba bwe tebanatuuka mu mannya ge tulimu oba tebannakola nnyo, batandikwa famiri zaabwe okuggwawo omuko, batandika okubulwa ennaku. Ne bw'aba afunye essanyu, ennaku temuva wano. Ennaku temuva wano kubanga ensigo zaasiga za bukyayi, ensigo zaasiga za kisiru. Mu kifo eky'okugenda weenenye kuba omuntu akugambye bw'oba okola amawulire go gakole naye nga owa erinnya ekitiibwa. Bw'oba oyogera ku Bafana bw'omuteekako minstazi za Bafana oba ankozi za Bafana tekiina kye kikuggyako. Tekiina ekyo nankole abakulaba gye bafunamu okulowooza ng'omuntu ategeera. Ne bw'oba oyina gw'owabula ku mulembe guno guno tegukyali omu n'osanga omukazi wo olw'okwasuubiza muno otandika kukuba bukubi. Nedda ssebo, omukazi naye muntu mutula ne mukola ki n'owuliriza ensonga yo, oyinza okuba ng'omukubira bwereere. Mbw ate n'ogenda, nze wano nalaba Kasuku ne Kenzo. Olowooza ki ekyaviirako olutalo olwo? Kwogera bintu by'atamanyi. Ki ekyaviirako olutalo olwo bro? Kusala bigambo. Kati njagala kukugamba ekintu kiri kimu. No one is above the law. Nze nakugamba nti no ffe entalo zaffe tuzirwanye mwoyo. Ffe tetulwanagana na musaayi na mubiri. Wabula gwe nategeera ki omuntu kyafuna mu kyasiga, bwe nategeera nti nno basiga ensigo mu nsi era nti nno kyosize kyokungula, ne mmanya nti waliwo bye sitalina kukusiga, waliwo bye sitalina kukola. Abantu abamu ekitubonyaabonya, weegatta ku mukozi w'ekikolobero naawe n'omwegattako, kibanga bw'onolaba omuntu akasusa ejjinja natta omuntu atalina musango, buli akasusa ejjinja n'alimukuba aba abalirwako ekyo ekintu. Kati gwe omuntu akwata naddala bino ebya social media n'okola akawunti n'ogenda nga n'ofulumya ebigambo ebitaliyo ng'ovuma omuntu alina kyali mu kukola ekigenda mu maaso, kale gw'osuubira ogenda kufuna ki mu nsi? Byo byosanga oli n'agamba bannange ensi emazeeko emirembe, bannange mbonaabona, bannange nkola ki? Ffe bwe tufuna bwa achievement abantu balowooza tubonaabona nga bo, naye lwakuba twajja achievement zaffe twazijja mu kamera. Kubanga twakitegeera nti ebyadda omuntu omulako achievement katono ye najja n'olutalo nga luli sinziggu. Ziza nga tumaliriza ensonga ya Junior, bigambo ki byesobola okumuwa tusobole okuba nga tuwindinga up? Agende famire ye emubuulire, famire ye bw'emulemwa awo tujja mutandikako. Ogenda mulumba kimafia. Oyo omwana tugalamize tumukuba kibooko. Oba mukyalireko. Njagala ndabe mugane nina obudde butono. Butolaba n'abantu tebakyandaba osanga omuntu nga abuuza ne Bafana yabulira Bafana bila nina obudde butono. Era gw'atandaba toli mu liigi zange. Oyina kubeera eyo gye toli mu liigi zange kati nakula. Oyagala nsigale nga kyogamba blood nkyali tukyanywa obutunda ku amazzi g'omukaveera. Mbusi kyakulaba. Oyagala kundaba ngo ndabireeyo. Okulula ekikomando mu buveera. Oyagala kundabireeyo. Kati nga tukyali mu nsi eri emabega omuntu asobola kujja nakubuuza wabulira wazifa agenda kyagenda okukuwa. Okitegera nga akubuuza wabulira wa n'omugawo Bafana onoonya. Kwaba onoonya ng'olina ky'onoonyeza ojja kunfuna. Naye ggwe ombuuza wabulira bwa obadde oyagala nzije ewuwo nkweragenga ngende nga nkyala kati mbandabe mu mbala nga ntambula bannayenzize. Kye nakola kyokka gwe tokitegedde boogenda ozala bajja kitegeera. Era baligamba bazikula nti bano baaliwo baaba. Nkugambye ffe tuka time nga bali abantu bawuliza music gwe twakola nga baga kika ki kino kya nkimanyi ne wano naawe bantu kwebuzaabuza. Kati blood inze gambe nakola music teri amayimi gatonda be nga nfayita ndimba upcoming tulwana tusika muguwa nkuto muyimbi oba upcoming mutadde mu video yange ndi stava so wadde nabana space to abana gap kubanga gorede eyo gap wajita mukati jivemo obere mweri noyo mwana alwana atajje mu class muje mulimu oba jolimu negura babu Diamond bwe butulumya omutwe Dabu Diamond bwe bulumya ba Mr Bebe kulo omutwe kyo amanyi bakibalumya omutwe bakulaganze swa n'okubanisa oluyimba ne lutazanya
kitire Katonda tali kuwa gap yeyongerayo genda wala kubanga olwanyisa ebyabalala sabo gwo mulimo kukeera kugamba ndi kakati ono nono mikwano gyange era nsinyane segamba gundi aveewo oba gundi akutansanyusizza muganda obanno omuntu wa mutawaana mu nsi oba solid muganda wange naye kyoba ogenda okungula oba ojja kiraba abantu bazaala n'abaana abalema lwa bintu bibakola abantu bafuna emitawaana mingi nnyo blood gyotamanyi blood eri abantu abagagga nga yazaala bamakedo naye nga mugagga naye nga abaana balina bamakedo Katonda mulabe edduka oyina omuntu nga mugagga obugagga bwalina si bubwe Katonda ayina engeri gy'asasulamu abantu osanga omuntu nga mugagga naye ng'alumwa ku mutima ng'omwavu ali wali azaala abaana bagira bati naye nga babulwa n'emmere y'okulya abantu tebamanyi au kubalansinga bintu bino abo abaana abamu babadde ne bazadde babeera ku social media ne bajjonkera abantu bakola kibaliwa bakyasobola okwogera ne bajjonkera omuntu oba nayogera ekintu Katonda akuzikiza n'akugjawo nze nkubulya nze nasomye bawandiikibwa bino njankyegeza abantu Bayibuli egamba tosonga ng'olumwe ku Katonda gwe yayiwako amafuta ffe Katonda tuyiwako amafuta nti amafuta Katonda ge gatujja yonna gye twali twazalibwa bakazi bannaku tuva wala mwe muzaaliddwa mu gavumenti ya Museveni abajuni basomedde ku ssente za Museveni kunno ku musalale abo be baana nga batate babadde bakola mu gavumenti era ne basoma ne bamala tobasanga nga bawoza mu people baba balimba banoonya content baana baweereddwa gavumenti basomedde ku ssente za wa musolo kyova olaba nti ne bye basoma tebabitegeera tosobola kungamba nti omuntu yasoma olina degree ne blood ate toddanga muggwe naabwe genda oyogere gy'okyogere teri muntu alina degree na diploma asobola kuyisa kintu na kigambo kuma nnyoko mu kamwa omuntu ng'alina degree ne diploma tasobola kuyisa kigambo kuma nnyoko mu kamwa kuba degree yonna abaagiyiye ekisukkako waliwo ne byayogera ebisukkako ne kwera wulira anti kyenkugamba nkulaze ekitandikirwako n'omuntu ng'anyiize kale kyayinza okwogera naye omuntu ali diploma tasobola kyogera ekyo kati olimba otya abantu mbu wasoma omuntu yasoma kyogamba ayinza okwogera ebintu ebyo omuntu yasoma tasobola kwogera bintu ebyo naawe oba tewasoma oba musiru n'abantu abakufule nga baba bakukeneka abo abaana bazza misango kati abo abaana mu mwoyo bali bubi emibiri gye gibalimba mbu bali bulungi naye emyoyo gyabwe giri bubi blood betise obuzito bunene naye emibiri gibalimba mbu bali bulungi kuba bwe bali emibiri ne banyampa ne bali emibiri ne bagejja ebijanjalo ne bakola kibalowooza mbu bali bulungi naye emyoyo gyabwe giri bubi blood giri mu kizikiza kutuunyiriza mikka omuvubuka mu kifo eky'okwenenya ne banenze newunya n'abazadde mwegenze nga muzaala abaana olumu mumanyi ozaala abaana nga munywedde omwenge n'ogenda okwata omukozi eyo maidiwo n'omuzaalamu omwana tebasobola kubanga bamuzaala muntu alinamo nze nkubuulira nze maama wange nga teyankuza bwatyo gwe maama waani yakuza bwatyo ng'osobola okuvuma ebigambo ebinene bwe bityo ani gw'osomesa mu diguli ne diploma gye wakola ebyo wasoma by'osomesa abantu gw'ojja otya n'onyomeza n'ekigambo nno abaana abo baasoma gwe atasobola nakulwana kweggyako linnya junior tasobola nakulwana kweggyako linnya eryo omanyi kyeritegeeza eryo erinnya okyali mwana muto oba mwana muto oyo we junior ate nga ligenda mumubeerako mpaka obukadde bajja kuba alina envi nga bamuyita junior kuba talina kyagenda kukola mu bulamu bwansi eno okay ankoziza mwe basomesa eri ababadde ebbanga lyonna musomesezza endongo naye mu statements etukozeeko emabega kaawo ogambye nti olina abantu be wasomesa music industry mu ndongo at the end of the day ne bakujjonkera bamu ne bakukyawa ensonga eva kuki ate tebankyawanga baagala kunnenkana naye nga tebakisoboka ate nga gwe menta baagala kunzijonga anti gambye wano mu Africa nagamba abo be bantu baffe akuwaanira wano n'avulugira eyo wano bakuwaana naye kibayisa by'okulaba nga gwe yaweebwa ekitone ekyo nga gwe asobola okuba nga by'okola bibyo wekka you are one in a million ekyo kyokka kyokka kiruma omuddugavu kiruma oba n'abazungu bwe bali simanyi ankuziza olina abantu abo nga wabafuula kye bali fonna obakulaba zero ate era balina okundaba bwe bati ate nze mbagambye bandabe bati nze neeraba weneraba kati nze onzannyisa nze neeraba weneraba era bino byenkola biringa ninga ali alabibwa abantu emiliyoni naye nga ate neeraba nzekka kati gwe osobola okugamba nno nninda abantu bandabe people they have to omuntu yenna you have to be appreciated ku muntu muganda wange tokikolanga n'olinda mbu abantu baku appreciating tolina kyogera kwekolera mu nsi tolina kyogera kwekolera tolinda nga abantu era tokolerera nga abantu ku appreciating nkiddamu
tokumalanga obudde ng'okolerera abantu okusiima obudde oba oyokyeza bwabwereere muganda wange togenda kusanyusa nsi yonna ogenda kulemerera okutuukiza by'olina otutuukiriza because olowooza mbu olina okusanyusa ensi yonna. Ba Nelson Mandela ebintu bye bakola twakabitegeera kati statement ze baakola. Okimanyi Nelson Mandela batulaga ebintu byeyogera ne byakola ne set up naye tebatulaga bugagga makage biki tebabitulaga nnyo ne balaga ebyamuvangamu. Kale gwe yasoma alina degree ne diploma ebikuvaamu bye bivaamu alina degree ne diploma oba mukyaya abantu kutwala abaana ku ssomero. Amasomero abantu abawemula abo abasirusiru gye basomera lwaki temwerwanako mutulage nti abasomyeko bategeera kuba ffe tulabanga abasomyeko abatakola ki kuba muli amamba abo munavumagana ekika kyonna kati mwenna abasomyeko ddala abavubuka abavayo mbu nina diguli nasoma nina diploma bali ku level eyisaamu abantu amaso n'okuvuma abantu n'okwogera ebigambo by'obuwemu ebinene era nga olaba wano ekiba kisinza tuyisa obubi kwe kulaba nga tulwana n'okulaba nga abaana bafuutu soja balekerawo okuvuma tusobole okutuusa omukulembeze waffe mu gundi baleme tukwata nsobi baleme tutandika tukwata nsobi nga ate tusobola ozzeebalama omuntu ne tumuleka mu biti bye ne tutandika okulwanirira eggwanga nga tukola ebirina okukolebwa nga tuleeta omukulembeze waffe mu ntebe nga bwe tulina omumuleeta in a peaceful way ne tulema kuteeka kuba tulina amagezi agasobola obbajjako entebe nga okitegeera Ziza omukulembeze oyo ali definitely blood nze ndeeta Kyagulanyi yes Robert Kyagulanyi ye mukulembeze however much oba alina byakoze eki n'abaliko nabawagirako naye ngenza okukula nga nze ndaba abantu benabagira tebasobola kurecognizinga bitiibwa by'abantu eno government etasobola kuzimba eno government esobola kukwata miliyoni 3 nezwa omubaka agenda agula emmotoka ng'abantu tebalina ddagala mu ddwaliro kati government ki eyo naawe eno ensi bw'eba ekyali mabega mbadde manyi bonna abaweereza mu government balina kukolera bwereere babasiime mu maaso government ya leero tetunuludde muntu wa wansi teyina ng'ate eno ensi abantu abalimu batono eno ensi abantu ensi endala bwe zigendako abantu beepaakinze bati munne ku munne ne wano ensi ne kati gavumenti ng'eyo tesobola kulaba bitone by'abantu kubiwa bbago bafunemu gavumenti esobola okukwata abayimbi n'ebagulira amamotoka ku ssente z'omuwoomusolo emmotoka za miliyoni 670 eyo gavumenti kine kati nawe mba muzibe w'amaaso mba siraba okimanyi bulijjo simanyi nti owagira nkyukakyuka nze nidda ate kuva ddi bulaadi nze gambye nakubako n'oluyimba n'endwa ejjuso lwali luwaana Mr. Mukulu Museveni kubanga nalukuba emyaka nga 15 emabega nga tetunafuna muvubuka munnaffe asobola kuvayo nga tutunudde abantu abakulu abaatulanga mu bukiiko ne bamuzeeyi Museveni ne beekolamu ne mugamba gwe genda mu opposition nzeno tubazannye ddaati kati katugezeeko leeta omuvubuka lwaki ndeeta Bobi Wine situnulidde nnyo ensobi zaakola mu buli omu akola ensobi naye nze mmanyi mu gavumenti ya Bobi Wine nsobola okuba obulungi mu gavumenti ya Bobi Wine tasobola tuyisaamu maaso Bobi Wine ajja na kwagala nnyo abayimbi abaweno bwa minisita kubanga basobola okuyimbira okukwata okitegeera era gwe alaba mbu mu gavumenti ya Bobi Wine tolina kyosibafuna mu ggwamu jjonkera naye abalaba nti kati ffe okitegeera era omusajja agenda okunyaga bano balina ati bakulire music bano badde wano naye gavumenti gyosanga omuntu bwakulira music ng'ombuuza what is music nga tamanyi nakumanya nti bulijjo ayimba afulatinga nenga gwe omanyi ekiri e Uganda anti Uganda omuzibe akulembera alaba mugata muggulu Uganda omuzibe akulembera alaba ate ensi n'ekikkiriza omuzibe akulembera alaba mu Uganda alaba n'agoberera era n'abasula mu kinnya n'agamba omuzibe ogenda mu kinnya naye ng'omuzibe nga gwe jangu buzi n'asooka ayimirira mu step esooka namuga jangu amala gwa mu kinnya n'agabudda gwe ngoberera muzibe Ziza wala tujja gendawo nnyo katusooka tukomaawo kubanga munnange Dr. Jose Chameleone mu kukomawo kwe we expected so many artists okubeera nga bamwaniriza tukimanyi oli mukwano gwa Dr. Jose Chameleone bubi nnyo twalowooza gw'omu kuba n'abeera ku kisaawo kubanga omukima ki ekyatuukawo kakati Dr. yakomerewo mu time omanyi tuyina hotel ate twakatandika okugiteeka mu bantu kati ate eri walako kubanga eri kasande eyo ng'oyingira mu bende kati gye twali nga tuli ku setup z'ekifo kyaffe okulaba nga tubaawo n'essanyu ly'abantu ku Easter n'okuba nga tuteekateeka enteekateeka z'ekifo kyaffe ekyo we yakomerawo naye oyo Kamiiri ffene bwe tuba tetulinnya eyo oyo Kamiiri kyeki kyembadde gamba ye muntu gwe mulina okusanga mu maka ge okitegeera ye muntu gwe mulina okusanga mu maka ge
bamujje convoy mujje mutadde makago ba hotel obe wantu wonna waino kuumulira Kamili waino kutegira nti wakabinyo waino kutula bamuletire bi alaba abantu bamwagala fe tetujja kujja na mmere ku airport tetugenda kujja na nkoko za fembuzi ku airport fe tumwagala okusinga ekyo muno na ku airport yes kati oyo mtu aga ntino Kamili twamanya ku airport aba alimba okitegeera fe tumanyi nti no waina kubawo convoy oba etegekeddwa fatanti y'abayimbi nga convoy emmotoka ensajja zino na sita kubanga efesta gwe tumanyi okusinga bani baliri wayini oba bani Diamond Platinum oye wawano ola Diamond Platinum mugenda omulabe nga avewo agenda ku airport ayina ne private jet feno omuyimbi Chameleon imagine mbumbuno mbubagala omulabe nga ali mukabalo omusajja ava Bulaya omusajja akoye omukwano gwe tulina omulaga kumusupportinga nga tetumulaga nti oyina kufiira ku microphone nga gwoyimba atuleka walabera avu y'abantu ekyo kuyimbira mu mabaala kino kiri kitya ekyo kuyimbira mu mabaala si kibi naye mu ngeri eri organized n'omuyimbi era ogwo gwe mulimu gwaffe Kamili ayina oyimba naye waliwo ennyimba ate Kamili gy'alina okulabikira mu blood nga bw'olaba nti Kamili munene era kimulabiremu togamba bwa Kamili munene ng'ate no bw'omuzavuna bw'omuyita mu bubalabala oluvaawo ng'ate oleeta upcoming kakati ye oliraba otya amaanyi ga Kamili kubanga mu kukula kuno kwe nkugamba bw'oba muntu waliwo otuuka nga tokyakwana size level gya myaka waliwo otuuka nga tokyatambulira mu bifo we bategeerya nti nno level oba ntegeerekeka tewali ngeri gye bagenda kuwa kitiibwa ng'abantu b'otambula nabo tebakulabako nkyukakyuka gwe ntambuza ya bintu nga yanjawulo nze bwe ndowooza so Kamili ze ku ngeri nga bwali kyali wange ate simwagala Kamili mwagala ne family yonna okitegeera era awo wennyini twalaba nti yavaayo n'asindika obubaka n'asindikira ekibiina ekikulembera abayimbi ekya UNMF agamba nti tebamukimana ku kisaawe wadde okusindika representative that's why nkubuuziza kiri nti nawe kenyini tewalabikirayo oyo Kamili government yenna n'okusindika emmotoka emunene bwe mba mugamba nti wakabi lwaki mumusudiya busudiya lwaki government yenna emmotoka ne buzikadde nga tezimunona bali ng'omuyimbi w'eggwanga ebyo nkugamba government ebintu byalina okukola nga bu places obuntu bwe obuyitamu evimbisa abantu baayo abatakutte emmundu naye nga bakozesa microphone okulaba nga bayigiriza bagunjula abantu babasanyusa gwe muga nti Kamili wakabi mu bbaala oba wakabi nga atudde naawo kati oyo omudongo oyo omwana omuto gye yavudde najja nkyegamba tebaasoma kati omuntu yasoma wena digine diploma towuliriza na muntu kyagamba ffe tulwanirira mikwano gyaffe kubana ffe twagala batulwanirire naye gwe muno omutuze mu bbaala mu mwenge mbu naliyo mu bbaala era oyagala n'abayimbi agamba muganda nga oyo omwana bali nga bano batuletya buli genda olabe Sheila Liristan aleeta abadijja okuva ebweru n'abaleeta nokugenda omubuze sente z'abawa ne bannange tuli bintu bino biswaza nenjagala kukugamba obuvubuka babuleeta wano kola research babuleeta mabala ga non vyaga mabala gamanyi nga bakawadde omutwalo gwa $1 nikajje ne kayimbe mu non vi naye omuyimbi waffe ebyo bye bitunafuya byengezaako nze okulaba nga nwana yenjiri yange lwaki omuntu wa bulijjo gwe atamanyi na music gyadde atamanyi na babitibwa bali lwaki oyogera gwe najja mu field yo nenkwogerako jangu akwataki naye tosobola kuŋŋamba mbu nno nze n'ensonga gy'empisawo eri important kubanga olaba njogedde ku Kamili yekka naye kubanga yekifaananyi yakiyimiddemu naye njogera ku bayimbi bonna n'olaba Bebe nga bamutadde ku zi TikTok live abaana abato nga bamubuuzabuuza ebintu abaana bazaala kale atiisa ekyo kyokka kibeere ng'olina level nga abantu gwe babbana bwe obalabako obo byalabamu ebyo ate lwaki oga nti gwe muyimbi asinga nga tokopinga bantu bali batusinga ate nga byebatusingiddeko byebyo kubeera mu layini ntuufu kwewa kitiibwa kwebrandingira mu level ng'omuyimbi waabaawo n'omukulembeze waabaawo ogamba ekitegeeza Bebe okugira mu kamera okutandika okubeera ku TikTok okwo n'abaana abo nze si kirungi tekyabadde kirungi nze ku sayidi yange ku kitiibwa kye muwa abalala wabwe bamwagala it is okay baliri pazo bwe balina obeera mu ebyo kubanga Bebe wamanyi mwe musudiya abantu nga nze akodi nkunza oli mutuufu ayagala music wa Uganda ate nga mpa n'abayimbi abo ekitiibwa nja bagamba ekituufu sigenda bagamba kyabasudiya buli kaseera omanyi ffe tujidde mu mulembe nga nkuleka nonjogerako abo bo bajja mulembe nga naye omwogerako
kiboko zikirizo kukubwa oyino gwenda kundanda era chovala abantu babatyanyira babwe ekitiba nefe nze nkola nnyo abantu bantirwa music oba lwekyo kyenkola ki kyenkola ngo omuntu bwandaba presence yange agikola ki agiwe ekitiibwa naye simanyi lwaki ffenna mu nsi tukolerera tukufuna ate munno bwafuna ate n'omujjonkera n'omulwanyisa munno akugambye bannange twaguddewo hotel tuyina ekifo kiyita Bafana hotel ate oyagala kulaga nti nno tekisoboka ki ekitasoboka okukola hotel ati kiŋŋambe why do you have fear lwaki muyina y'amaanyi lwaki muli banafu mu mitima waliwo okugamba nti nno wakoze hotel wagikoze Kenya yazimbe ekizimbe Nairobi oba America oba wakizimbe mu bbanga awo naye muzimbye ekifo mukitadde Nayiri eri Kasanda okitegeera mukitadde Kasanda wakyali ettaka erigula miliyoni 3 naye era omuntu akulaga nti afe akujja kubanga bo tebagala kulaba ngo oyina kyolina tebagala kulaba ngo oyina wotudde kyeki kyegamba nti ffe ne bwa achievement bwe tuyina twakigero kizo oluvannyuma tetumanya nti abantu balaga achievement yonna gy'olina ate kikukyaya ate kikussa ate kikulwanyisa kate n'ova ku mulama gwandibaddeko ogukutwala maaso ntandika kulwanagana n'abantu lwebyo by'olina bye wabalaga naye singa tewabibalaga singa togenda mu maaso kale bwe sikulaga bwe ndivinga bulamu bwange ofa gwe bw'olivinga obubone bufuuka ekifaananyi ekirungi tekikkolera gwe bwe mba nga nze omanyi Katonda gwe yasindika okuwa ekifaananyi ekirungi lwaki tompa ekitiibwa lwaki onnafuya ate nga nze gw'olabirako ekiddako ate lwaki waliwo eyo disrespect awo no kyemagamba nti byonna biva ku gavumenti Bulaaya muganda wange not disrespect maama anti yogera ne kumukulembeze n'owulira goza biki ebyandibadde bikyukamu wano especially mu bayimbi okusingira ddala mu bayimbi yaffe gundi yaffe eno gye tulimu yendo enneeyisa omuyimbi bw'oba okuze weeyise ng'omuntu omukulu kati then awo tujja n'okudda ku music nsaba muyimbi oleme kuva kugamba maze emyaka 3 mu kuyimba 2 nga tolina wadde single instrument gy'okola ki gy'omanyi gwe abantu lwaki bamotivatinga na kwogera bigambo lwaki bamotivatinga na kubalaga nti no this is where we create music from this is where we make it neziza ekintu ekyo jjo kikozesa nnyo waliwo abantu abali bakutuukiriddeko obasomese mu ngeri emu bendala like how instrument says batya kiti abayimbi batya batyo kutuukirira oba batyo kikola kati ate ebyo nze muganda wange nina ne ba producer nga nze muyigiriza okuba ennanga ng'eyo nze nina ne ba producer nga nze mbatumya amanya nina kine justice muganda nze sola kunamba omuntu ajja nsima mukaki bajja byogera ngo batuvudde oba kine nze nkolera Katonda kuba ekyo kyenasooka Katonda kyasooka okunyamba n'embuuka nemanya mu nsi tetulina gwe tukolera okujja Katonda gwakusiima gwe ne bwofa n'ovaawo nga wasiimibwa abaana bo bagenda kuganyulwa mu bye wakolera Katonda kati bwe mba nnakula nina kwakitinga nga muntu mukulu so si mwana muto kuba sobola okwawula omwana omukulu noki n'omwana omuto nze nkuli omuyimbi ajja kati ne bwakola atya tewali muyimbi asobola kujja mu level ze twajjiramu ffe twali babi nnyo blood okujja oyingire mu bakamiliyoni babebe kulu biki abantu bagambe kati bamuyita Bafana si kyangu kitwala okuyimba no creatinga bajja attention kubali basoke bajiwe ekintu ekyenjawulo kye bakola ki kati bano abali wano ba social media bakola challenge ku TikTok akayima kene kakwa tayina kyamanyi ife wayino okujja ne professional wayino okujja abayimbi fena bajja tumanyo yimba live band tumanyo kuba ekivuga tumanyo ne kati abayimbi abaliwo kati balinga nga bonoga omwana nti no ne jalaga tamanyi yo sikulimba yera amanyikimu bagambye nze ndiko kan kube bagambye nze ndiko neno mbuze kyekiddako takimanyi naye yamanyikimu nina okubeerako era nze ndiko nebo malo okubeerako kyekiddako kati ffe bye tutamanyanga kwetuli era okuyimba kwaffe kwatumulisa nnyo emikwano tugifunye gira outside Uganda awali tuzigenzeemu ezimu batunominate nze Nigeria ensi esigeza Africa tuziyingiddemu naye kati ze obagambe nti nze ndaba nawana abantu bawulyaso okujalaga nayogera nti nali gundi nze ntambudde kuba nakakyusa passport emirundi 2 okitegeera ntambudde yiyo muganda ng'ava yambiyo abamu bayimba bagenze Southern Sudan bayimba bakoma Juba ffe tuyingidde ne state za Southern Sudan nga bakututte kuyimbayo kyabwe ndaba ba junior abana ba junior weewuunya naye ng'ogenze kuyimbira $5,000 wali Southern Sudan ne bakutwala yambiyo ng'olina okulinnya ennyonyi okuva Southern Sudan ate ogende mu state nga togendeyo nnyonyi kati oyo mwana gwe kyeva mugamba nti nno yuya mubuuze agambye normal nagenda yambiyo nga ne show zibeerayo misana nga saawa zino sheri mukuggwa
nze nayimba ku independence ya Southern Sudan kakati oyo mvuka we mutumya ne newunya bwe nate okugamba ebintu bino brad ojja kwewunya nze ntambuddeko n'abantu n'obalinyisa ennyonyi batwa kadabe nalise ennyonyi batwa South Africa nali nzira Durban oli nayingira kubanze nalinyawo ennyonyi engeri gyendi artist nga omanyi okukowa kunoge ne perfect kati bone batambulira wansi mu motoka okuva Jobaga kuguddawa oli nayingira emmotoka engudo tazimanyi n'atomera omuntu nafa emmotoka nezeekonanga 12 omuntu nadduka mu motoka n'afuna emmotoka nadduka n'agenda akabenje n'akalekaawo mulimu bbaga zange kuba bali bayise nazo wansi bankwatye South Africa okumala weeks nga 2 nete wali wano gwe nakiragira twali gwe nakigamba ne bamala okunta ate ne bankwata overstay ne bambaninga emyaka 3 nga sigendayo era okudde South Africa emyaka egyo gyamala kuggwako gye baali bambaninga era n'okuddayo kuyingirawo basooka kunsumbuwamu naye nga bamanyi nti no South Africa ensi yanguzi nnyo tewali kitasoboka mwezi ensi tuli mu mbeera y'okubeera nti naye nze nkubulira ebyo byonna tubikola ki nize mpulira bakyali bange wano oli akubirako mu simu ne baweevu ne beetwala wakubidde kundi ffe batukoze ebintu Ssaalongo naye ng'omuzadde naye olw'okuba nti no waliwo ekibeera too much omulembe gwakwogera n'ogamba noono omwana lina ebbujje omwana talina bazadde ono well ziza tutunulira ekintu kya copyright atwalabye copyright omukulembeze w'abayimbi twalabye nti copyright banatera okubeera nga esembedde gwe copyright ogiraba otya kuba munaye president w'abayimbi Eddie Kenzo baavaayo emabega kaawo n'addressing eri abantu n'alaga nti mune copyright saawa yonna eweebwa abayimbi bwe bagibawa bagitwalewo abayimbi copyright ya ggwanga n'abayimbi abaliwo bagenda vaawo esigale ng'eyactinga ebyo bye bimu ku bintu ebinoteekebwa mu nkola gavumenti yeefunamu kyogamba music bwo kyogamba bwekolera ku makya gavumenti gundi nebawa copyright tekolera tekuyamba kankuddemu bulungi ontegeere copyright twagirinda dde okujja naye saagala okijanjawaza ennyo ng'ekyomutawaana kubanga tusobodde okuyimba nga copyright teriiwo gavumenti yeswala okubanga ensinga eno teyina copyright ng'ate eyina abayimbi bangi oba ontegeera my point ebyo tubyebaza naye twali tulina okuba nga tubyebaza dda ate copyright erina okujja ng'eriko ne ssente ebyo nayo nti bagenda bikola era kasa mugifuna bwe muti ebyo byonna bigenda kuba nga bitereezebwa kasita wooli kiki otegeezako okugamba kasita wooli Ibra kasita wooli nagambye eby'omu Uganda omuziba asobola okukulembera alaba system bolongoto kasita okitegedde goza nti bagenda oyimba ennyimba ezo baba tebabiraba abo bantu bakulu era bakimanyi kuba tubadde tumanyi ke kaseera omuyimbi atandika okuba nga afuna mugane kati ensi weetuuse ensi kati yagenda wala luli twatambulanga n'otwala oluyimba ku radio ku TV kati olimba obeera ku social media ne bagamba lukuba buli wamu onfuna bakyegamba kati ebintu byakyukamu kyova olaba nti nabamu abayimbi abo abanene abagala ebitiibwa okuva mbayimbi abato tebagenda bifuna naddala nga babayimbi tebavudde mu likodderebo zammwe nti olinawe wamuyambira olinawe wamwadvisinga olinawe wamusomeseza omaze mulaba nga akakubye n'ojja n'omunoonya n'omwesibako togenda kufuna kitiibwa mwoyo omuyimbi era wobeera munene ekitiibwa kikolerere kituufe tukumanya oli munene tukimanya those are big artists but bakulu baffe n'emyaka kwekyo tukiwa ekitiibwa naye be ekitiibwa kibagala nga bonogamba nti ngenda kukuba ngolo ompe ekitiibwa era abantu jjabba kuba babamaleyo naye ngaekitiibwa bakikowa okusinza bo bakola ki we balaba kitegeeza kino ekyakkumi ekyokubeera nga yakoze ne Spice oluyimba gw'okirabira mu mbeera ki just bayimbi bagwanga bakoze project abantu bagyagadde bwenkiraba Spice ayambako oli okukulaakulana ate oli muyamuvaayo n'amujjonkera bujjonkezi ezo nsonga zaabwe tezitwetaaga ziyingiramu yamuwa amasannyalaze embono yali tekyetaaga ziyingiramu kubanga era okiraba kati nakye nagga nti omuziba akulembera ki kati gw'olaba Spice n'oli ani wakabi ani munene ani akoze ebyenjawulo mu nsi ani kati ekyo kiveeko ekwanga ebintu ebimu tebyetagana mu kamera ntuba basiru nnyo okwogera ku nsonga ezo za kito kwagamba twogereko ku bintu ebyaddala mwana wa maama ebyo bya kito nnyo okujja nga nonze bafana nombuuza ate ecumi ate gundi kati n'abantu bombuuza tebayimba nnyo nnyo nti no just okitegeera kati nze mba njagala ombuuze ku bintu okitegeera webwa ntulina ne music ya trending nga talina trending naye nga trending because abamuliko baagala trending
era nga bamuvaako ne bamujjako amaanyi era awo wakoma. Kale Ziza wakoma ddi okubanga owa bafaani bo ekivulu era kiki bantu ebivulu gyebiri ayimbi bakola ebivulu balutalo balina ebivulu gwe basically gwe nze byange bijja nze siri mu promoter siri muyimbi wa bivulu era wenaga n'ekivulu galwe nalina carnival ngojja era walabayo ebyenjawulo mu carnival kati nze tonteeka nti abawagizi bagala kivulu biki eri business wenjagalidde okukola ekivulu nja kikola nsobola n'okukola ekivulu nga nze sigenda yimba naye nga ate nze nkikoze nga ngenda yita abayimbi abalala bayimbe nfune ssente. That is it. Omuntu ayagala okunnyumirwa siddi aziwulira music ali ku butambi gwe tontwala mu bunafu bw'abo abanafu mbuno okuyimba kivulu kye kikufuula wakabi nedda ssebo gwe mbuli ebivulu nakati Bandox wakabi nakati Fire Bongo Lutaya wakabi bayimba ebivulu bimeka Afrigo Band bayimba bimeka obasinga kitiibwa obasinga kumanya ndongo just obasinga kutayaya obasinga nakweteekawo wootajja naye tobasinga bo baberinga basirisa amannya ne geekola kiranga naffe kyetugezaako koppogoba obeereri ng'osirise naye nga ekintu kikola ki kyekola Ibra fe twajjiranga abapresenta bayinza okujjonkera muganda ng'obeera otambula ku mavivi g'abapresenta nina ne buvidiyo bwe natereka abapresenta abo ng'olina otutuuka obakakasa oba balage ino nga gw'osiriseemu kuba industry ogiraba etambula bubi olaba bw'onookola ebintu efana bwetyo ojja kweswaza kubanga ye presenta ayagala oleeta olimba buli lunaku abeeko kyagamba abantu kuba bwe yajja okukola ku radio yajja kuba kubya presenting eri abantu kati presenta ne Nanyini TV ne radio balina okuteeka ku bunkenke eggwe okole ensobi oyimbe music atali yo kole kubanga abatiba presenta bagamba waggwamu toyina nnyimba kati ekyo ne kikukwata notandika okuleeta ennyimba ezitawera otandika okukola ebitawera lwa nsonga oyagala kukakasa kigambo kyabali nti nno osobola okuba ng'oleeta ennyimba bunaku abayimbi babeera mu mabanja ekyo njulira tubeera mu mabanja omunaku olulima ne lumusala naye nga yalutaddemu miliyoni ngaaga n'agenda n'anoonya olula kyobula nga abayimbi abamu baba banyiivu abamu bakaaba n'amaziga olabeko abayimbi nga bakaaba amaziga ku TV naye ng'olowooza ki ekiba kibakabye gw'otandikirawo okukaaba kubanga abantu tebamanyi kikuluma mabega okoze ebivulu tulaba abantu emitwalo 2 mu kisaawe naye abantu abayingidde bali 10,000 kati bwe bulimbo bwe industry bwetambula mjeriza kyenegani sisije ndimu ne industry iragaba emyaka oli munna mawulire naye to reportinga sibwe kiri ebivulu bitono nnyo byobala nti bino byali successful nga buli omu ayingidde nga buli omu asasudde era ebivulu byateeka abantu ku level ne bibawanika zisa njaba mpayo ebivulu kale bibiri oba bisatu mpayo bisatu babina kale nga byabimbi be Uganda naye nga bibadde successful gwe byola nti nga bibadde birungi bibadde surprising yes show ya win nwaje that was last year yes at cricket over yes show ya yera oyo muwala wa Swang's Avenue because Azawi yali ku opposite KCC ground ekisacha KCC yes jukira nti muyimbi mupya muto naye nti show ya Azawi yali nti no banange tugabye ticket bane tukoze ekibiki yali show nga abantu basasudde zino shona bonna mawuli wono gamba tuganye okunyala tutekemo ekitwalo tuyingire tukavalinga mu nyumba kyakola watu nyumirwe ne shendala nawo kimanyi sonyize muyingira nga just olaga na badge ya munna mawulire oba ya TV nokola ki no yingira eyo kusatu nja kutunulira ekivulunga kya Rage cyali ku cricket ekyo kyostunira nti oba ku mulyango baba bafuna sente bisubituna naye ntunulira abantu ntunulira omuwendo gw'abantu nentunya ekivulu kya King Saha ebimu nyinza obutatunya performances zibaddeyo biki naye omuntu akunganiza abantu nga byalaali nga sente nga abantu bayingidde basasudde nga omuyimbi agenda vaawo nga afunye sente bwe kiri era nga waba talina kyakozeewo nga avudde mu concert mugamba sente yazitaddewa naye waliwo ebivulu ebiri nga abantu tiketi bazisasudde abantu bayingirira bwereere tiketi okitegeera naye just oli n'ayimirizaawo show naye nga yengeri ye gyasobola okulagamu abantu nti waaki kino kiva ku kipressure bawagizi bali pressure oba ndowooza abantu banoonya omuntu anoonya wanalagira abantu nti waakabi oba w'amaanyi kati nze ate ndowooza ag'amaanyi olina galagira ku music afuluma mu studio kuba ennyimba amaanyi go galina okuba kuba ennyimba kakati wano kyova bantu n'abayimbi batankana wizi hu kubanga omwe ye agamba nze nsinga because yakubye ekisa ekivulu ate ono muyimbi agamba nze nsinga because aliyo gotaba epas bwagana bannange nze ndi muyimbi wakabi kubanga ali organized
EPAS ali organizers ngomuyimbi abamu ku Uganda abali organized naye yera kimwe muso kuba nti omuyimbi ali organized ate abantu bakola ki kubanga ba promoter bagala omuyimbi ayeya basobola n'okuteeka abayimbi 8 ku post emu ne babatimba omutwalo ogwo ne weebuuza babasasudde ssente mmeka wano twandibadde ng'omuyimbi ali established omuyimbi ow'amaanyi nga tewali TV show yonna gy'oyimba ng'eri ku CD mpozi ezo ennene nga tewali budde kwa live etwala obudde ne tukola stand up shows ng'omuntu alina kuba CD ate talina kuba CD ng'oyimba kugundi olina kuyimba track ngiro ina ne babba yes ng'oyina ne babba kati industry ekuze kinagambiri gye mulimu fesi gye tulimu fe twagala kulaba eno industry ng'eri awo muyimbi akuze nga bafana buli wagenda alina okuba ng'alina bandi eyiye ng'abakubira live ng'abagazisa endongo sikubabba with likes of Cindy Sanyu chega oye mutu yomu kubayimbi abatufu betuyina era okakasa yes tadawutingibwa Cindy Sanyu tada katinze wenzi jawo era yomu kubayimbi bempechitiwa abansoka abansoso okufuna omukisa okubanga better represented nga full artist era yeno office jola band studio eri mu kuzimbibwa omo ya live band okubalaga nature yange ya music ku live band kubandi mukubi wabivuga era ndi muyimbi atagala nnyo kuwakana ndayo nga tuzemo intalo kubanga nzija kuwakana ngende deep nwane n'omuntu ng'omuntu awakana nze nsinge amaani kwa nakubye ekivulo nze mugamba nze nsinga amaani kuba nina music asobola okukopebwamu asobola okwozebwamu nina music asobola okuwangala decade ezikola ki eziddako kubanga bwe tunaavaawo ebyo bagenda okutunuulira shiba abo bayimbi abali hard working abayimbi nga Katonda yabawa bali blessed omuyimbi asobola okuzimba empire nga ate talent ye bagitankana katugambe nga bwe balita abayimbi abayimba ennyo shiba bayinza omuteeka wali just bamuleeta lwakuba nti nno muyimbi w'amaanyi muyimbi afuuse w'amaanyi ng'afulumya ennyimba nnyingi ng'ate ye brandinze bulungi kwegamba omanyi waliwo omuntu ayebrandinga n'asinga n'omuyimbi amanyi oyimba ye anti kati ero jabbiraba ate ddala kati ekyo kigenda kubeera too much omuyimbi asobola okwebrandinga obulungi n'afuna ne respect matuno n'asinga omuntu amusinga okuyimba yes era bino ebintu bino biraba ebissa wansi abanene baffe bye babayingizaamu okukola oba ebisaffe abantu abaki kyova olaba nti industry eyo eya litiriti eyaki eyo oba olina ogivaamu odde mu industry eyina obudde industry creating ebintu ng'obiwadde obudde nga bw'ogenda okujja okulaga abantu bagenda natya kikyobaddeko naye tosobola kuba wakabi buli lunaku mpozi mukama yekka naye tewali muntu asobola kuba wakabi buli lunaku omuntu agenda mu ttoyi buli lunaku omuntu alya buli lunaku tosobola kuba wakabi buli lunaku kale ziza bafana njagala ompeyo obugambo obusembayo tusobole okuba nga tumaliriza tugenda mu kulonda president omwaka sigwe gujja sigwe gwa kalulu kakati temusuula tufune ku nkyukakyuka tetuganya abatufuze batufuze bubi naye tekibagana bakkirize ne batuleetawo omukulembeze kale afuge bubi ne bwafugeyo emyezi 5 tugambe tajja kusobola naye nga tuleesewo omuntu kale tulabe ki ekisobola okubaawo ate nga muvubuka ate nga avudde mu ghetto oba ntegeerekeka nti kwegamba tufunemuko ku njawulo tufuneyo omuvubuka n'ategeera potential abavubuka b'omulembe guno atula bwasi nga ali ku ssimu nga yagulagwa ndi mu kukola omuntu omukulu ekyo tajja kitegeera oba ntegeerekeka omuntu omukulu yamanyi oyina kera mu kikuuma kya ssaawa 2 mu kibuga balina okulaba ng'oliawo batolina kyakolewa uliako ne aji yakyogera bannange mukere mu kibuga noba tolina gyolaga anti bagenda kukwatyawo aida bagenda kuba banoonya bya akasimu bagambe yuyo kireeresi nga tokalina nga bakubuuza wanoonya ki mu kibuga ate ng'olina kyoyogera naye okuba nti n'abantu bedda bo baali bamanyi nti amaanyi ge gakola ki ge galya kate ffe ku mulembe gwaffe maanyi gokka si ge gakola ki si ge galya obwongo kintu kikulu nnyo ku mulembe guno obwongo era batupimira ku bwongo ebikolwa byo biri bitya weeyisa otya okola ki ku mulembe guno oyinza okuba ng'olina talenti naye ng'ebikolwa byo kate ebikola kintu kikulu kuba ne Yesu bonna baasinga kulaga bikolwa 2026 you stand for Bobi Wine of course ate mu ngeri ey'ekibuli ate mu ngeri ennung'amu ate mu ngeri nga tekiriiko nagamba mbu kiki just oba afuze bubi naye oba mwezi gumu oba nnaku 5 naye bamuweemu tulabe ebirowoozo ebigenda okuddaku nabo batuuleko wali balabe omuvubuka agenda okujja okugamba bame mu palamenti mudde wali akyagala okuba mu palamenti awanike omukono
bw'oba ogenda kukolera omusaala bwe guti sente ezo njagala ndaga abantu nti omusaala gubadde gusasula bame mu parliament anti babasasula sente nyingi basobole okubuzaabuza ebikolebwa eyo baleme biteesaako na biisa abantu baleme babbeko ebibanja byabwe abantu babonebonere eyo nga bame mu parliament abantu be balonda bali mu mamotoka ga SC n'abakuumi kale n'abakuumi babalabako kujjawo gira ekisanja bwe kituuka ne bakomawo abantu babuuse kyovula kati bonna babataddeko embeera banyabo ne basebo njagala mbabuulire kkiriza obagaana tetunnawakanya abafuze nti bafuze bagwize ekyo tunagala nfuga yabwe naye waliwo ekitali kituufu abakiraba mukimanyi waliwo abamu abagamba kale enkyukakyuka tujagala ne tetwagala Bobi Wine oyo gweyagala tannajja sooka tuteekeyo ono oyo agenda kujja ono Bobi Wine ateekewo ekifaananyi kiraga nti Uganda kyasobola okufuna abakulembeze abaki abalala kubanga omukulembeze ali mu ntebe kimulemye okujjawo nebino ebintu byaki asobola okunoonya abantu abagezigezi nga Bobi Wine amugambe nkwegalidde jangu otuntule kumpi tufuge babiri kale biro oba gwe ntebe wuli ekuwomera ojagala kati nga kubonani yebuuza kwani kukwati kubanga gwe ebintu bikolemye okuteeka mu nkola olemeddwa okuyisa policies ezikwata ababbi olemeddwa okujjawo enguzi olemeddwa okulwana ebyo ebintu kyekitiibwa ekiri yeggaali gye bali mu kuyisaamu sigamba mbu nno tobadde president era entebe gituddeko neffe ku mulembe gwaffe olwokuba abavubuka bagenze ne basoma ne baggwamu okukiyitirira abavubuka be basomyeko baweddemu okwetya kyekyo kyoli mu kulaba kale Kicks by Ame wamu ne Ame Fashions mubagende mubalabeko wali Kicks by Ame yampa kungatenga taziseera nnyo wadde aleeta zisinga okakasa oli omwana alina engato za bukadde bubiri nenga zimalayo of course of course oyo ye wakabi mwana ye wakabi era oyo ye bino abayimbi bebekumba eyo gye balina okugenda yes man bagambe ate nga Ame talina ngatto gy'osobola kulowoozaako nga tasobola gireeta sente zo ze zikujjamu zezikuyimirira ekuba naye alina engatto zataleeta naggamba zino engatto abantu tebajja zigula nja kumaliza nfiiriddwa nga yiza nzisaze ebbeeyi oba nga kyate sijja zizzaayo nenzala kugamba n'abantu b'e Bulaaya eyo ebintu bizibu oggula eyo era ffe tumanyi kuba nga tugenda e Bulaaya oli naakusindika sente nagamba mwana ngulira ku ngoye eyo zindeetere engoye zitegeerekeka etugambye eri ebintu bya ddala ng'ogenda jjukuba buli omu agambe nti ekyo genda okinozeko eno tugira abakwano gyaffe engoye ng'eri engoye gyeziri naye nga tezigulikako ngeno empale sibo gyenyambadde wano wali ejjamu nemugula naye nga wano Uganda osobola ogikola ki kubanga eno tubeerabeeramu nkola ezifeekefeeke nosanga empale eno nga si original medium kati ng'ojja gijjayo okitegeera yaman so nga mukulu bwagambye Kicks by Ame mugende mugisobola okubanga mugikyalirako wali abali ku Kochitawa opposite CPS osobola okugenda bali ku second floor tomanyi engatto zinayambala ku gundi ku Carnival zaaveeyo truth zaaveeyo zaava ku Kicks by Ame baakabi abo kale era tujja kusaba osobola okubeera munengo bawagira olina okugenda okunona engatto yange waliyo engatto yange ya $1,700,000 kale toyinza nnyo akoziza ngenda gino nayo oyo just lwakuba nti kyali wange oyo yadda nnyo ku byennyonyi atambula nnyo naye nga luli ng'akyagira nga ebyo byonna aba yaleese ebintu tuba twabijjeyo Faruku musajja mutambuze oyo ali haji tomanyi kale bale tubaagala nnyo mukama bankuumire nze ndi musajja Munnayuganda era ndi mugandawo mu bye twogedde ebimu bijja bbanyiiza kuba buli omu alina entegeera ye n'entwala y'ebintu naye tekitwawula saga twawukane nga baluganda tukyali baluganda naye buli omu alina endowooza ye ku bintu eby'enjawulo mbaagala nnyo mwana mwekuume peace and love paka 2026 paka 2026 ng'entebe tuli wano